ng'ensi egenda ekyuka n'abayimbi nabo batandise okukyusa enteekateeka mwe bayinza okuyita okulaba nga bakulaakulanya ebitone byabwe. Omuyimbi omukukunavu era ng'aludde mu kisaawe ky'ebyokuyimba Diplo Ssegawa yawezezza emyaka 43 okukyanga abeera mu kisaawe kino eky'okuyimba era nga abadde ku National Theatre ng'agenda mu maaso n'okukooka n'okujjukira ennyimba ze zonna zazze akuba. Ono yatubuulidde nti oluyimba lwe olumu olwasinga okukyaka lwe lwasooka omunoonyi, naye obadde okimanyi lwaki yayimba oluyimba luno? Naluyiza mu lusuku e Masaka ewa Nnume ya kyekyalo kwe nali obwongo ne bululeeta. Oyo omukyala gwe mbalaze ye twaluyimbanga naye n'aleeta ekirowoozo nga tuli ku popo. N'agamba lwaki omukyala wanoonyeza omwami si we tuyimbira oluyimba olwo nekikwatayo naguno gwaka. Ono atutegeezezza nti ekyamuviirako kuyiiya oluyimba luno yali mu nnimiro y'ebitooke n'abeera nga yeerabiddeyo ekintu mu lusuku, naddala mu bitundu eby'e Masaka mwe yali, n'addayo n'ategeeza omu ku muntu gwe yali naye nti sooka ogenda onoonye ekyo ekintu kye twerabidde. Mu lusuku saaluyiiya nti lwalina lwambaga, naluyiiya nga nina omwami gwe nali nnoonya eyali ansimbye emmotoka mu lusuku n'andekamu n'agenda okupakira amatooke. Kati bwe ngenda ndaba obudde butandika okuziba ne ŋŋamba nti kansooke munoonye. Awo oluyimba ne lujja ne nduwandiika kubanga mpandiika music, ne nduwandiika nsobole okuba nti sirwerabira kubanga ku mulembe ogwo tetwalinangako recordings nga bwe ziri ku ssimu olwaleero. So ne nduwandiika naye bwe natuuka mu Kampala nga negase ne bannange ne mbayimbiramu kye nakoze ki kye nayiyiza. Kati buli omu n'agattako ki obwongo okutuusa twaluyiye 82 naye recording yasooka twagikola na 1987 nga tuyisizaawo emyaka ng'etaano ne booto papa okutuusa ekintu ng'okikakasizza. Ono atunnyonnyodde nti ekimukuumidde mu kisaawe ky'ebyokuyimba ebintu bingi nnyo: obugumiikiriza, okwesiga Katonda ssaako n'ebirala. Kola ekintu Katonda ng'akikuwadde. Era omuntu bwe bambuuza mbagamba nti music from the heart. Music from the heart. Okuyimba nga kuvudde mu mutima gwo nga Katonda akikuwadde, nga tokikaka, nga tokirina nakuteekamu yadde akagamba nti bandabe. Ekyo kyekinyambye okukola music atavaako ku mulembe. Nkola kintu nga Katonda bw'akimpadde, nga mu birowoozo sirinamu yadde okufuna ssente yadde okulabwa. Abantu abeetabye mu konsati ye balina ebintu bingi bye bamuyigiddeko era bibino babitubuulidde. Gamba nga luno olusembeeyo ani munoonya tutala nnyo okukola mu kwanjula. Olabira ddala nti n'abawala abavubuka n'abalenzi bagamba nange njagala mbeereko omuntu oyo. Kale kyenva mwagala nti yeeyiyiza, ayimba, alemerako, atwala oluusi akabanga nga tannaba kuleeta, naye ate ne bwaddamu nga olwaleero muluka era sitira osiŋŋana nga lulinganga olwakatandika. Ezaffe teziddibenze dda naye kati ero musical current oba omwaka gumu ebintu oba tukyagala kuwulira ye olutegeera oti affe tetuzitegeera naye zino ennyimba zikuwulirira nnyo ate teziva ku mulembe buli lwe baluyimba lwero. Minti ezaalwangayo mu ssogolero ng'abantu bamala okwetegeka n'aba nti tabala gafulumya luyimba ng'apapa yakitwaliranga obudde, yatwalanga obudde egamba ekintu ogenda okuvayo kagibe emyezi emeka nga kirimu amakulu geego kyova olaba nti ennyimba ezo n'essaawa yayo zikyatunda. Diplo Ssegawa y'omu ku abalonde mu kisaawe ky'okuyimba era ng'akutte ku bitone by'abaana bengi. Chris Semali Musimakolo.